kisobola anti nkubuulidde embeera gye balimu sinnungi kino kyalibadde kikwatibwako mu nsonga zansereko Museveni togaa nti tabitegeera ayina kapasite abakatuliki papa alabika e Roma buli lwakusatu how many Catholics go there to see him affordability omupiira gubeera wa omupiira gubeera Kenya ne wabeerawo abenyenye dakika 45 Jomo Kenyatta International Airport waliwo abagendera mu bus ennaku 2 affordability nti kakati affordability bwoga National Security Fund yes binyuma bulungi nze ku mutani wange twogeraganya ne John abadde naye nti National Security Fund singe kuwayo 10% yes ate abatateekayo omanyi kampuni za Uganda ezisinga obungi teziteekayo ekyoku National Social Security Fund sente eziwola tebeera nazo erina bastatisticians ababala nti mu mwaka guno abagenda okuwumula betuwa pension bali bameka nezirizavinga kana kade tebasobola kuvayo anti bazijjewa ziba investinga nze mbawulira bamawulire nimbawulira because you are not informed nti ezikomyewo ze yawola ate endagaano gye mwakola treasury bills because investment go National Security Fund is slow resort to keep with the money is to invest it ekola loso olumu neefuna kati ba statistician baayo bagibuuza nti keep this money because nga bw'osanga table nti eri reserve titogituulako kakati ne National Security Fund esente bino teyabitegeererawo esente zeeyina zakusasula abakolaki abalitayalinga because every day people retire and demand their pensions kati ba statisticians baayo bagigamba invest this money preserve this money for those who are going to retire who will demand their money here namwe mukitunuulira nti abaana babadda mu ssomero layini ya banka ebannene ku musaala layini ya banka ebannene yes why people withdrawing people banking kakati nosanga nti era singa bayita ffe abakugu kati wano mu Uganda nkugambye nti Museveni yekka yasigaddewo nga kubogerera abantu institutions zonna zabba nezonooneka oyo Katikkiro talina byayogera ate wakireeta muliika bwayogera abaganda bawulira ono yayogeranga gundi federo yayogeranga ensonga semasonga nga takyazogera credibility is like a virginity you lose it once whether to a rapist whether to a future husband katonda tagikuddiza kakati nekugamba nti nze nga nze minisita wa information kati naalibadde 98% of the time on air ngeri ku foreign kubanga tabagamba nti bwolaba omukazi naalongo eyazaala ababiri omulundi ogumu afubutuka mu loogi ng'omusajja amulemeredde kakati gwembeerera okimayoki abaganda bakugamba nti ekimirente kati kimala okumira ente embuzi tenyega bakugambye nti omulangira w'Ebungereza abuyina yayina facilities zonna bakugambye kabba tegalwangako emekka n'abasawudi bennyini bakugamba kabaka wa Saudi Arabia is the custodian of the holy cities kyekimu ku bitiibwa bakuga nti bano bakabaka b'e Saudi ate nga obwakabaka bwa Saudi bwatandika 1933 si bukadde obwa Buganda emyaka 7 obwa Japan emyaka 25 bugenda mu 3 obwakabaka bwa Saudi Arabia ensi ya Saudi 1933 naye kwe bafugira abantu bagamba nti bo bayina oluganda ku Nabbi Muhammad ekitiibwa ekyo kitendezebwa emirembe gyonna kakati bo olaba omusiraamu bamuganye okulinnya habba va kuona avudde ebweru how much money does Saudi Arabia been getting from abagendayo mukulomero kana kadde nga gwalengera ebyawala kubanga embeera gye tutumanyi tebagenda kuwekisibira era nze siri ku nnaku za Museveni 32 ne 14 ziyatateeweza transport sibiri mu lwansonga is that does Museveni have professors abakola eddagala Trump akuga nti Easter bujja jirya nga musoma why ayina abakola eddagala fe tulindiridde bano kibafulumya nabaga nti habusigala w'omugagga tomujjaayo tomufunyisa lubuto kuba yakubbirayo emmere funyisa abalala ono bw'omufunyisa lubuto bagenda mugoba takyasobola mirimu mwenna mube kati fe tulindiridde tuti ng'omuvubuka yakwana habusigala w'omugagga emmere bw'ejjamu abagenyi muba temukyalidde olwokulowolera imagi yammwe ey'enzige okubba sente z'enzige nti kakati bano abawala abakola mu woteeri eyo omuli bano abali isolated bo balina gundi engoye eziri preventive tebaddayo eka
kakati kyekubuuza bano ababavuga ku airport ne babatwalayo tebaddayo eka bakebere lupooto zikyaliwo kubanga waliwo kano akawuka kakuba bamafiya nti bamafiya mu uganda be bawamba buli kantu konna kakati babadde tebaagala kata balemedde okugulu kwa kansa naye nga kansa yeyongera kukolaki kakati n'abantu ba uganda olwokuba bamanyi nti enguzi ekola mbalabye abageze ndabye ababodaboda olina kubakuba bukubi ab'omwego olina kubakuba bukubi no kubanga temwayita ffe bakugu nti I look at the situation kiki ekitwala abantu mu mabaala mukulu mirundi bw'ogamba omuntu baba bagambye nti sigala kewaka ng'osigadde mu bbaala ne bagamba tutwala abantu ku boda ng'osigadde okyaba oyagala babakolera anti nkugambye nti mulirisinga why uganda tebeerangamu total boycott olw'ensonga nti supermarket y'omugagga ejja kusigala ngaekola kuba byaba amafiya beba decision makers. This is why Kadaga comes in yalumirwa abantu. This is why Museveni comes in alumirwa abantu nti nze ng'omukugu kyensooka okugiramu tetuyamba Museveni atuyambye nti is a good leader. He would have kept quiet. Yakadda. Why? To help you, like a matron who is a strict matron who does not allow girls to go to discourse. Mumusiima luvanyuma. Nti bana omusajja atukuba embooko kati fe abasoma ne tuyitamu tetujjukira mbooko z'abasomesa kuba zaatuyamba kakati agosiima okyowola otudde okibanja oyimiridde kakati Museveni ye aze naye ayina assistance tiye bwamala okwogera kubanga nkugaye nti byayogera byagamba jjako ba license bali bagezi balwana nabo babe amafuta be bagaleeta baasi zino global za minister kubanga baasi lutusi zonna bazibba Kamulu bakuba emmotoka ze ne bazokya president n'agamba zibawe nga lutusi bazibadda Kamulu teyafuna yafaako nemidde enaalieno naye nga Museveni baasi ze yazimuddiza ono minister ye yawamba lutu global zeziri ku mbalala lutu ikokka ogaye mugagga yekka lutu yazikwata mu licensing board teri mmotoka egenda mbalala esegenza kino Museveni kyeyaleese kikosa baliwo kati resistance erina okubeerawo bayiyo mu nyumu nabano owa bodaboda abadde amanyi nti okwata owa traffic n'omuwa 10 ye tamanyi nti owa bodaboda ye yereetera lumbe gwasitudde ng'anoonya 10 mulwadde noono gwe batoleka ku bodaboda naye olumba agenda dufuna ku ono yaga nti akongola musingasinga nabawadde ekyokulabirako naye mbaga nti fe abaganda bwe bagendanga okuzimba ku bizimbe by'abasingasinga nga bamutikka enkokoto yeekweka yeekweka mu mpagi nti akongola omusingasinga ate okongola omusingasinga ng'empagi ekuli ku mutwe kwata enkokoto giyiweyo ojje ng'otambula mpola kakati mumulowooza mukongola Museveni si gwe mukongola Museveni has managed to give you information ye economy n'agikkiriza nti gavumenti ebadde efuna sente ku bisaawe ye biggalewo gavumenti ebadde efuna sente ku gundi eggalewo Museveni kyatannakolaku abapoliisi aba patrol bambale abasawo bambale ekyokubiri kyatasobola kukola kugamba mbawadde emmere tikisoboka kwene embeera gye tugenda mu mirundi tekisobola naye eddagala ly'obulwadde obwo liririmu kubeera nga temuli mu mugotteko embooka evaayo kakati ono omupoliisi owa local defense alumba ab'omu bbala n'abakuba abalwadde yayinaki muggo gwe ngalabi singa tebakyaliyo singa mwakwata ffe abakugu nkubuulira omuntu asobola kwerekereza mwenge kanakadde anti nkubuulidde nti nze nali ngunywa era nga nkugamba sisobola kwebaka nga sigunyweddeeko nengumala nga neebaka sigala nga bamumala tulina addiction nga bakimala bano ekibalemeseza mu bbaala kiri kimu kampany kyekireetesa amagye gakuba abayitala abazungu badde mu nyumba zaabwe nti bakugamba omwenge gwewakati guwoomerayo lwaki teguwoomerayo muwemula abaana ba bbaala tojja kuwemula baana bo kyekibatiisaayo omukazi eyakusabye emitwalo 10 n'ogimuwa bwe yeevugulula bwati oyinayo ebiri oyina abasajja badduka ewaka lw'abakazi kakati nze ngeyasoma psychology kyenjeje nti ebyo namala bibala nti owaali oga nti omupiira oyagala gulabira mu gurupu nti ye naye mu kabbuli gyogenda okufa ng'ofudde mu kabbuli eriyo gundi eriyo tv
olina sikulini y'omupiira ne badda mu bino bipuulu okuwemuliramu omwana najabyebambamu ebyo ne bibalemezaayo ludo tukuba ettatu ebyo kakati ffe tutuula bwongo bwa muntu ffe abasoma psychology ne mascom tutuula butuuze ntukudizayiningira puroguramu kiki ekibatwalayo nti kampany t babadde bakimanyi era ekyo okuba emiggo ne bagiraga kyenkugaye nti makeeri alina obulwadde bwe buba tebunafunibwa ddagala mujjayo abalwadde ab'amaanyi ne mubalaga ensi bwenzijukira Ssematimba n'ekikwabanga abaali abaziranga lwabalya dda leero nga nze lulireka wanneeriire n'enywere nabulagala omusajja yimba n'agamba nti bwenzijukira Ssematimba ate waliwo mass communicator atamanyi kuyimba noga nti eriyo omwazinyi kasiru eriyo imaamu kasiru no mass communicator alina okuba nga abantu bolaba badozinga nobaleeta tukita punctuation I punctuate my speech by similes. Ssematimba yagamba atya anti nkugambe nti mu luyimba olwakugamba nti bwenzijukira Ssematimba n'ekikwabanga abaali abaziranga lwabalya dda leero nga nze lulireka wanneeriire n'enywere nabulagala ajjukira Ssematimba n'ekikwabanga abaali abazira olumbe lwabalya kati nze nalemerawo bw'owulira ngaobulangira bw'Ebungereza abufuna n'owulira Makeeri ng'abufuna n'owulira akulira gundi eno gundi ani eno ey'Espain Real Madrid president wa Real Madrid amanyiddwa okusinga kabaka wa Spain amanyiddwa okusinga katikkiro wa Spain ab'omupiira bagambe ne Arteta yes kakati ebyo gwe bano ba Ssematimba n'ekikwabanga bakwatiddwa kati gw'oli kidduka omukazi nalo ng'afubutuka mu loogi omusajja amulemeredde nti nze embeera nebambe webamba ki manya muliro yes kakati era nakyo nkugamba wano nze nawandika dda mu katabo kange kano 213 nabaga nti bino byonna tebyali baddewo decongesting Kampala musiya bireeta kubbira mu bantu kyobola nze sikyuka nakuba musisi paka Museveni yategeera nti awunya I wish I had 100 musisies yes musiya kubisa n'emitwalo 17 mu Kampala nange I wish you had 100 musisies sinka toliyo. How long did it take Museveni to realize that Musisi was bad? Musisi musajja mukulu yabbye ekibuga yakimalawo. Musisi omulimu gweyakolanga ali mu kampani nababuuzanga nabagamba nti nze nga mass communicator change agent the way you clean Kampala you introduce measures tough measures in Kampala is not the way you introduce in Abuja Lagos bagivaamu ne bagula ettaka ne bapulaninga Tanzania ina Dodoma Kampala ina abazaalirwa n'abaamu kati mubagamba badde mu byalo omusajja yazze ku beat n'angamba oba onvuma oba onzita nzita oyo mukazi wange n'abaana bange noonyeza omuntu ampayo emitwalo 2 tugende mu kyalo zimbuze simulabangako ne mugawo waziikako ewaffe omuyinza envuma nnyo omusajja naga ne bwonanvuma sirina walala ate nze bangambye omala okuvuma ate n'okulinga era nakutte emitwalo 2 n'engimu kakati gwe you just give an order an'otemetamu do they have money to go back kyenagambanga musi nti ogobya amatembeeyi mu kibuga omwana azaalibwa mu Kifumbira tamanyi Kabaale omwana azaalibwa Kato Kinyolo tamanyi Hoima kubanga mu bibuga byaffe nti buli omu omunyolo gyeyamanyi nga jajja omusajja tulina mu Kinubbi gundi ku Lwentebe era balina okubaawo omunubbi why the banubbi went there osanga bakuumanga abasirikale abanubbi abakuumanga gavana awe bawamba nawo kakati era baliraikire kubeerawo ne boogenda mu America World Cup yali mu America ng'era ttiimu balina gye bazitutte ewali population y'Abayitale ewali population yaki kubanga kakati gwe musise okwata abantu bamala mu kibuga omwana ono mufumbira we munyolo kakati yekayeggalire ekirabbe nalwana ne musisi ne muwangula nwanyine ne Lorenzo ne banemba kubye emyaka 6 sidda mukola nabo ku nsi mukabbuli ne mugulu siri basonyi nze sidda mabega nze ninga mbizi tekola advance tekiriyo sidda mukola mu government bajja kujja mu meeting bajimpitanga. You know what I've lost in 6 years? I'm at home. I used to travel every now and then. Passport yabe nagikwata nenjibaddiza
kubanga omutima gwabwe omubi gwe nabalabamu noleta tepu ntwe ya pusi ne Rwanda bamugobayo n'emmotoka ye n'agikuba n'amabanja gamutwala ate sinza musonyiwa ntwe ya pusi ono kakati omukweya tujoganga naye yekukumibwa ati tosonyiwanga osonyiwa ki tebaliddamu kunsongamu yadde olugalo tebalikiddamu yadde okunsongamu olugalo bwe bati eyabalagira okunjooga kati bakola evaluation nti twaluma wabi twakwata ku coronavirus afuse kizibu yes mukulu mirundi kakati katwala kantindigwa nkugamba nenkugamba nti many Ugandans including those in Kampala walk on foot kyekiriwo kati walk on foot bakugambye nti bakubuzeeko batandika dde okutambulira ebigere bw'okaaba sukaali nti ali ku 15 waliwo yamuvaako ku 10. This is what your society temugimanyi. Kana akatabo nakawandiika dated 19th July 2012 ngamba bus zikola mu Uganda nemba gamba nti many Ugandans including those in Kampala walk on foot. This has nothing to do with the income. This is explainable by one answer. It is a residue from our rural background. Villagers prefer walking as they converse, which they cannot do while traveling in taxis with the foreigners. In Uganda, between 4 a.m. and 5 a.m., the number of people walking on our roads at PM is enough to validate my argument that Uganda does not have traveling passengers to be shared between the taxis and the buses. Taxis operate between 4 a.m. and 10 a.m. They transport those who are going to markets and school children. From 10 a.m. up to 4 p.m. they are not traveling passengers. Why? The answer to this is that we do not have shifts in our working places like in developed countries. After work, we return home, which means that there are no passengers for both the buses and taxis. The bus operators who wanted to grab Utoda money are aware of this. This is why they want a monopoly in Kampala, the center of taxi money. Why not in the rural areas if we know that the two groups cannot operate profitably? What should we do? We should take a bold decision, ban the importation of kamunye into the country, give the operators a grace period, and make it abundantly clear to everybody that kamunyes have no future in Uganda. We can also buy off the kamunyes and surrender them to metal factories to get iron bars. When we start oil production, we shall need low fuel consuming vehicles to get enough oil to sell. This means that we shall transform the kamunyes to buses. However, this transformation must be orderly planned and implemented. It should not be another gift to the thieves, the mafias. Why doesn't Musisi see these important factors? My answer is simple and thus, Musisi is not interested in transforming the transport services in Kampala. She was captured by the thieves, the mafias, who want to grab the taxi money. Also, their intention is not to improve taxi services. This is why they are demanding for monopoly. One of the characteristics of the mafia group, whenever they rear their ugly heads, they demand for a monopoly for fear of competition. This is because they are not businessmen who operate on business principles. These are looters and grabbers. They do not operate on business acumenship. Enuni bwefunibwako ebbeeyi ennyanja nga bagisiba. Musajja mukulu bw'aleeta baasi ntode ino okuvaawo. Kati kino kye kibakubye. Coronavirus akubye mafia n'agiteeka wali. Ejjoogo lya mafia lyonna likubiddwa. This coronavirus is not enzige. Ze mubaddemu buli kaseera omusajja n'akugamba nti miliyoni za dola 3 miliyoni 3 eza dola. Awulira twakozesaako kampuni y'ennyonyi ne tutagisasula. Iyi enzige ezaako mu kujja no mu myaka gya 5 mwina outstanding debt nga tetugiwulirangako. Enzige nga zigenda okujja ne baga swarms of enzige sente ne bazibba ne bakomawo obuzige obuzze. Mu 1980 oba 95 era obulokasi bwajja ne buyita mu areas ezimu babba sente nga zino. Kakati baddira ne beeyambisa ng'abasajja bewaffe abaali omulambo gwa Mulinywa nabano balidde omulambo gwa Mulinywa.
Mukomeron nga tumaliriza omanyi gwalengera ebyewala nze nkuyita ebiseera ebimu sekano lya gwomuwango tulaba nti Putin munda mu ggwanga erya Russia babadde balina okubanga bazza ssemateeka wabwe okulaba nga babawo enkyukakyuka mu mateeka gaabwe enaku zomezi 22 oyagala babikolinze tombulya byakulonda tusuubire nti singa enteekateeka enegenda mu 2021 tusuubire nti nze siri musiru abantu basaba nabaga nti nze singa tutali mukwano gwa Museveni singa byonna mbikuba musaba municipality nga muntu omu yayagala okugenda mu parliament naye bwobabuuza nga babatuuliza nti do you know the responsibilities of a municipality muzimanyi okimanyi nti municipality kasi bagifuula municipality tokyazimbamu nyumba etali ku pulaani enguudo bamenya bumenya nga tebakusasudde kakati what do you get from a municipality even if elections are postponed netuga nti sente zibadde ez'okulonda ziweebwa abantu abali ewaka bazirye mbakubira mu ngalo yes netuga nti sente zibadde ez'okulonda okwonoona gundi ziweebwa abantu mu byalo bazirye abatalina kye balya abagenda okubba abagenda okutulumba batutte abagenda okutema amatooke gaffe nze nkikkiriza elections zigenda kukyusa waliwo awangula Museveni nabaga nti okuvuganya Museveni kulinga kunaaza mulambo ng'agulaga mu ttaka gulinga omuntu atalina siripa akuuta ekigere ate n'alinnya mu ttaka ize erikyo okuvuganya Museveni ize erikyo ate waliwo agenda omuwangula okulonda likyo nti nagenze ne mukazi wange wembadde naye ebbanga tugenze ewaffe okumwanjula tukuleetesengawo nze natambula nenvaawo okimanyi nti nze mukazi wange omukulu ngende waabwe okumwanjula nga tumaze naye emyaka tusanga omusajja gwe baleese omwogezi tuli mu lukiiko lwa LC wano nebaga tugende buli nnyo emotoka fe tetwegiridde LC tamale omwogezi wamukuba obanga ate tetunaba netutuula munda bwekisigonda nga ye ategedde tuli bagagga gwe muvuka gwe okugenda okuyita senga akagaali keetaaga amafuta muleete amafuta nemugaga gwe omukwanga gwoyogera neyimira mu kidala ensi neesirika omuko yes nemugaga ku mmere gye tugenda okulya waguzeeko otubala ngaotubaliraki lwaki obala abantu tamale nga tumaliriza kwena embeera gye tulimu wayo ku bavubuka oba abantu embeera ki gye basobola okuba nga bakwatamu anti nkugambye nti kakati ekyo nakyo nkibawandiikira nti kati tudisikasinga mufu president has made directives tezijja kudda mabega mujja kulya mbooko zammwe kati we mufunyanze omukugu naye mbaga nti abantu bano babadde bamanyidde enzige okubba enzige abamanyidde nti ebiragiro bya gavumenti tebikola how do you force them eka okikola otya kakati ku luno kyebabiddemu kimu kyokka nalabye pulezidenti nga alirakita nti babidde mu bodaboda bo bazitaddewo batya kakati ate pulezidenti naye najja tukolera ekizibu ekirala nti owa bodaboda yeetikka emmere ababodaboda abamu bafere kyova olaba nti nono bwaguze emmere agikanga baddeko bodaboda akuuma emmere ye this is a problem pulezidenti ku gurawundi yeetaaga fa kuba kati omukazi bona omukwata ajja kugamba nti owa bodaboda bwakwata emmere n'agitwala nga siriiko ajja kunziba ate nga ye pulezidenti yalowoozezza nti ababodaboda tebajja kubeera ayido kebatwale emmere kakati ababodaboda balirwanyisiza ababba abasaabaze ababba emikugu ky'abasaabaze waliwo omusajja yali yasooka ebya mobile money wano omusajja mugisu najja atandika speed delivery yakola bulungi ekintu kyekasa ekiteekamu abako nga sukulu fees bazibbanga yagwa bamusiba nomusiba kakati this requires kyobola abantu bakuwa embu tukubira essimu kakati abanene webabidde ku bodaboda zaabwe gyeziraba bo babitandika batya nga Museveni tannabyogere kitegeeza be bamuli ku lusegere bodaboda kwe babidde bokka naffe kamunyezaffe yalizikiriza naga nti the issue does not discriminate kamunye should only have 3 passengers 3 gundi tewali ba passenger ekyokubiri bagenda kutambuza ebigere nga bwenkugambye nti bannayuganda basinga obungi tusibireyo nti president Museveni singa embeera egenda bwe tufune lockdown okulaba nga buli kimu anti agiriviewinga kati kamunyeza ffe bagenda kuzibba ezagenza up country ezange empya tezikola wano amafeketi wantuwagasiina amafeketi kakati eyekabala enaavaayo eti omusajja ajja gitunda eyembalala enaavaayo eti so nga isu yalibaddemu the intention was butatambuza bantu ekyokubiri mukitegeere nti Museveni kyeyeyamba Museveni naye yagaddewo state house ekyomukimanyi Museveni shut down state house abakozi ne bagenda motoka ne baziparking eyange yemu ku nto nenye zikyali ku luguudo
kyamazima obulwadde bwa covid-19 bwekyagenda ate tetubuyinako solution so nolwekyo tukusaba beera nga ate ogondera ebigulagiro ebyakuteereddwa gwajjukira ebyaliwo mu russia mwaka 1889 okutegeera mwaka 1889 embeera yaliwo wabula bagondera ebyo ebiragiro ebyali bagambiddwa ate nebabiteeka tetufunangako wano enjala gye bayita kiryankondo ogiwulira enjala ani amuwadde akatebe ng'emmere esigadde ku bantu bawaka tewali ani amuwadde akatebe ono atuule alinde emmere. We must be tough. Geti gigale abazungu obuzunzi abagenyi abazunga tebajja katonda abatuyambyeko okwekwata mu ngalo nze engalo ezange amwerera kitantimani amwana aluga ntimani nkola bweti nibunsanga nga nyimiridde engalo zo nzimanyi gyova okukwata no arrogance kati kana akawuka keetaaga kukyusa kalica kufuna mpisa mbi omugenyi akome ku geeti abikaawuganiye mu kizindaalo siba bulungi uweeraba